Adawa? Afanye tukaenda ugeze kwa hiyo. The container. Eh? You're not allowed the container. This you have to send Chiwede chita papa so tuulira. Chiwede chya. Omulamuzi angambye akomewo enkya kubanga omusango ngukiriza nakuŋŋaanya abantu aba bulijjo kirowoozo nakifuna nganze nenkuŋŋaanya abantu ba bulijjo ambagamba senior advisor wa President Museveni kusaasira agenda kubawa ssente kyenajja mutwe gwange nga ndowooza nti kyekituufu nti bwe n'abakuŋŋaanya abantu abo kusaasira agenda kujja kuwulira ebizibu byabwe President Museveni amuwa obuyambi bw'abantu abo. Nze kyenajja mutwe gwange nga ndowooza nti bwe n'akikola kigenda yamba abantu abo. No, sekyali kyakufera nti bo bampe tebampa tebampa sajjayo abantu bali 7,500 ku sente agense makiri abantu 7,500 nga bagamba nti senior special advisor of President Museveni kati enkyokomawo okolaki afande ayogerewo kati tuina police egenda kwogera to make it balance enkyo oyita bagambye okomewo bangambye akomewo enkya naye kyensaba abambuliriza ne benakuŋŋaanya nti nsaba kusonyiyibwa ekintu nakikola nga mmanyi nti kyenkola kirungi naye nsaba kusaasira nsonyiwe ne maneja we kuba erinnya lya kusaasira lifudde naye nga abantu balowooza nti yakirimu kusaasira teyakirimu wabula nze nakireeta nga nze luwaga naye ngamba kakuŋŋaanya abantu bennaamugamba kumbe kyenkola kifu sirina gwe najjako na 10 era gwe najjako ne10 ajja nnumiriza aganye nti watujjako ssente wabula nabasuubiza busuubizi nti mu abantu abawansi nsobola okwogera ne kusaasira najja ayogera ne pulezidenti ne babaako obuyambi bwe babawa oyogera naye ngani muntu nze gane nava waka nga luwaga ne ngamba kankikole saasira obadde omumanyi saasira abadde mukwano gwo sirina ndaga muntu ya muntu gye nnina kyo balimba bade bakubye ku miggo kikinga ofaanana bulala nze nyirira naawe ate nga President Museveni President Museveni nekyenalingezaako okukola nalinwanira abantu bawansi nekyenalingezaako okukola nalinwanira muntu wa wansi ndi wa muntu wa President Museveni sirina muntu genajjako ssente nti oba nkigyeko ssente nti oba omuntu mututteko ssente nekyenalinkola nalimanyi nti kitaasa abantu ba wansi naye nagenda okulaba nga ate nkozi omusango kola sayini zibagamba zowatwala omusango ogukkiriza kabiri Completo para acabar. bagenda kutwala tebagenda kukkiriza kugerako naawe nasobola twekiramu kati mbufunze wakati wano oba oweewozaako kyennakola nalingezaako olaba mbeera z'abantu abawansi batya mu ngeri etya
nali manyi bwe bakuŋŋaanya kusaasira gya bayamba nekyo nazula nti kyali kituufu naye wali omusinkanyeko nemwogeza ate bino ebyogerebwa nti nobadde abantu bajjaku ssente sirina gwe nali ejjako nakyo alimanyi bwenabakuŋŋaanya bwenamuleeta kinakola kyenali njagala naye nga tekyali kituufu batugambye nti olina n'abalala mikwano gyo gyokolagana nagyo gyo nga gyo tebagikutte obuvumu wabujjawo okutandika ekintu kino nalaba bulabe kusaasiranga afuuse mubaka eri pulezidenti mubantu bawansi nagenda ekuŋŋaanya abantu nawe noweewa ekifo sewa kifo kati nange ekuŋŋaanya abantu amanyi nti wenamukubira ajja kujja ayogereko nabo ekitaali kituufu nga kyenakola kati ki kyogambe abantu abo abakulaba abafamireyo naye ngaolina tewalya nemulugunyankaveeyo kusaasira okusaasira nsonyiwe nsaba nsonyiwe kuba nali manyi nti kyenkola nsobola omuyita nayogera nabo nenagenda okuzula nga kyenkoze si kyekituufu era nsaba nsonyiwe era okubanga wali kumakajja kudduka buduzi kusaba busabi afande kayogera kubanga bajja amannya go amanya nze Kiganda Richard manager kusaasira Kasarine senior presidential advisor Kampala. Ensonga etuleese wano ya musango gwa Luwaga Asani. Luwaga Asani yagenda n'akuŋŋaanya abantu ku kereziya emu Makindye bagita St. Agnes ng'abagamba nti kusaasira agenda kubawa ssente ekitaali kituufu. Tugezaako ne tumukwata, twamukwata ne tumuteeka ekatwe n'abula. Abadde yadduka twagenza okuwulira era azzeeyo ku TV ng'agamba nti nze ebintu nabikolanga ne kusaasira. Ejjo ne tugezaako okukola ekisoboka kyonna ne tumukwata, Mukama n'atuyamba ne tumufuna ne tumuleeta wano olwaleero. Naye ekyomukisa omulungi bw'atuuse mu kamera wano mu kooti nsanga agukkiriza nti nabukola, naye ng'abadde asaba kisonyiwo ne mugamba nze sirina buyinza kati okusonyiwa ekyo kya kooti, era omulamuzi abadde tamuwuliriza n'amulimandinga. Tugenda kudda wano enkeera okufuna kati kino kibadde kikosa kitya client okusaasira Kasarine n'ekirala waliwo sente ze yajja ku bantu era bwekibanga kituufu sente mmeka Luwaga ye bwe yali akola lisiti eya fayiro yakuŋŋaanya abantu okumala wiikisi 3 ng'abagamba agenda bawa sente okuva ku miliyoni 15 n'abateeka awo. N'agezangako balimba nti olwaleero kusaasira taliiwo, yagenze Hoima. Olwaddako olunaku lwe yabagamba nti kati yagenze mu mikolo gya Leema. Olwaddako lwe yabawa n'adduka. Amawulire gagenda otukubira nga tetulina kye tumanyi ng'abantu bali ku kyaki baasa bintu bagakusaasira agenda bawa ssente. Tugamba abadde agezaako okwonoona erinnya era ngezaako okulabula omuntu yenna agezaako okwerimbika mu kifaananyi ng'ekya Luwaga ng'ayonoona erinnya lya kusaasira nti ffe
omuntu yenna anaavaayo tugenda mumukwata tumuteeke mu kkomera nga bulaba Luwaga bwe tukoze eki tumukoze. Naye ekirungi Luwaga era takyeganye kuba bantu bandibadde balowooza nti Kusaasira yalimba yeegatta naani ne Luwaga asaba, naye era akkiriza abadde asaba kutwetondera, naye kooti etwongezaayo paka nkya katulinde kooti kyeneebeegaamu. Olina kyomanyiko ku Luwaga akolangana alina akakwate Kusaasira biki? Luwaga situmumanyi, nze sijja kugamba nti mumanyi, era nalaba muntu ali awo ng'agenda awandiika abantu ne mubuuza naŋŋamba nze nalabako ku Kusaasira 2:5 nga mukanikira naye nalowooza nti bino bye ngenda okukola nange kennyini ejjo yaŋŋambye nti bino bye nalimbala kasente, naye bwe kyagaana nsaba kunsonyiwa. So byebyo ebitonotono byenyinza obbagamba, ebisinga tulinde enkya kooti. Olunaku olw'enkya ejja kusuubira ki? Kusaasira tasobodde kubaawo nga bwe mumanyi nti Kusaasira essaawa eno alina emirimu emitongole egy'eggwanga gy'abeerako, nti kooti egenza okutuuka ng'ate atambudde agenza ejjinja, naye kati katulabe enkya pulogulaamu bweneebeera bw'anaaba asobodde okubaawo era mujja mufuna. Thank you.